Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video osobola okunyiga kalo edyako n'ogyegattako. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba mu kulongoosa olususu lwammwe. Eddagala erigenda obbayamba okulongoosa olususu lwammwe. Ekyo ky'olaba kiyitibwa ekisula. Ekisula bwe kityo bwe kifaanana, simanyi oba mbadde mukimanyi. Bayitedde kye bayita ekisula nga kigenda kukuyamba okujjanjaba kye bayita oluwumu. Oluwumu ndwadde ezikwata nnyo ku lususu. Lutera nnyo okukwata mu mugongo, lukwata ku mikono, naye wabeera essaati kuga lwekweka nnyo mu ssaati munda, lusobola okukwata ku lubuto ne lukwata mu mugongo, wano mu mabbali muno mu mbiriizi, bwe lutyo lukwata lubalina okujja mu face bano wewatinga ku matu, lukwata nnyo mabega w'amatu, lukwatayo nnyo oluwumu. Oluwumu olwo lusiigibwa nga era we nabagamba eyo wansi naye bagambakokko ebimu. Oluwumu lusiigibwa luva ku bujama wamu n'okusiigibwa naddala mu ngoye. Engoye singa obeera ogabanya engoye n'omuntu omulala ng'aluyina luba lujja kukwata. Kirungi noba nga togabaagabanya ngoye wamu n'okozesa ebbaafu mu bintu ebityo kireetera okufuna kye bayita oluwumu. Oluwumu lukwatira ddala, kigambibwa nti lusobola n'okuva ku mbwa, ebisolosolo ebyo lusobola okuva ku mbwa ne ludda ku ggwe omuntu, nakyo era kisoboka. Kugamba kirungi okuuma obuyonjo, tojja kufuna kye bayita luwumu, terujja kukwata. Naye oluwumu teruluma nti lukuluma oli nti lukuluma, kujjako lusiiwa. Oluba lukuze lusiiyira ddala, lusiiwa nnyo lusiiwa. Lumalako emirembe naddala ng'obadde otuyanye mu ttuntu, lubeera oyira nti lukusiiwa, ye ennuma yaalwo. Naye nga si lulungi ate luleeta n'okuvaamu akaswa akabi, obeera owunya olusu olubi singa luba lukuze. Lubi nnyo, baluyita oluwumu. Kati oluwumu olwo osobola olujjanjaba ng'okozesa ekisula ekyo. Ekisula gubeeramu nnyo naye nga guyitibwa ekisula. Naye nga ffe tugumanyi nga ekisula. Kati okisekula bulungi nnyo nga bw'olabye vidiyo ng'etambula, okisekula bulungi ne kigonda, n'oteeka amazzi mu kantu, oba kati nga bw'olaba bwe ngataddemu ako, oteeka amazzi mu kantu ng'ako oba mu kikopo, n'oyiwamu ekisula ekyo. Oteekamu amazzi mato, oteekamu amazzi mangi, teekamu otuuzi otusaanidde, oteekemu ate ekisula nga kiwerako. Otuuzi teekamu tutono, ekisula oteekemu nga kiwerako. Kati amazzi ago gateeke mu kantu ng'ako, oyiwemu ekisula, omale osaanikireko bulungi nnyo, oteekawo galeke gasulewo, gasulewo olunaku lumu, enkeera okeere kwesiiga awo wali oluwumu nga bw'olaba bwe ndi mu kikulaga. Galeke gasulewo enkeera, ogende nga weesiiga awo, omanye wali oluwumu, genda ng'ogasiigawo, okuutawo, oluwumu lugenda kudduka, lugenda kuvaako. Amazzi ag'ekisula kugambye funa akantu ng'ako, yiwamu amazzi, omala okuyiwamu amazzi nga matini, yiwamu ekisula ekyo, kikonekoone kigonde, omale okiyiwemu nga bw'okiraba, yoolamu eri ensaano wansi gy'enkonyekonye, ogiyiwe mu mazzi ago mu kantu ako, obikkeko bulungi, ogatereke gasulewo olunaku lumu, enkeera osiige awo wali oluwumu. Oluwumu lugenda kugenda, ogenda kuwona oluwumu bulungi nnyo. Oluwumu lukwata ku lususu, ojja kuba owona bulungi nnyo, ekisula kiwonya bulungi nnyo oluwumu, ogenda kutereera. Bwe kityo bwe kiri. Baagala nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Gyegatteko bingi ojja kuba ofuna. Mubeere bulungi, mweraba.